tituli be Buganda yokka. Bannange si musango omuntu yenna okubeera nga yazaalibwa mu tribe ye. Si musango. Wabula ffe ng'aba Africans twandibadde celebrating no celebrating. Yensonga lwaki ffe generation yaffe empya tewaliwo bya tribe. Ze baganda bange bonna bonna bawasa bakyala Banyankole kitunnamu muli balungi nnyo nyamusite kimanye tikolemerako malako ebigambo bwowulira biwakanyeyo omuntu baba ng'azoganyeyo. People power! Webale munonga kutwakira abantu bambara ekingoma magireba akakagoma karubendera n'abanara akakagoma karubendera n'abanara nikatera naunama sime Katonda kansime Ruhanga ab'omukisogo tenda tukute tendereza Yesu oli mwana omusaayi Ruhange isitwe Rwanda mwana wangu olikwera nitusaba omwoyo ikwera singolize okwebembe nituhanya ngutuli abana bawe ayimukama otwebe. People power! Nimanya abwenchimisima Ruhanga munonga Ruhanga n'ow'amaanyi ngenda kubagamba tituli aha ab'okusima kwa Museveni mbayi tituli aha ab'okusima kwa muntu yenna tuli aha abw'amaanyi g'abantu ab'amaanyi ga Ruhanga. Mwebale munonga nishabe erizoba munyikirize ngamba olugankole sikyo kubanga mubitegera mwana abaana b'Embarara nenga kiki naye ogere mazima wembadde ku radio babeka babadde bawulira bagigyeko oba tebagigyeko wembadde ku radio bagigyeko era basinga mbadde mutulaba ku Ghetto TV live nga tuli mu radio kubanga tebaagala bino byenjogera mu biwulire kubanga olw'amaanyi gammwe n'amaanyi ga Katonda tuli wano olwaleero mukubireko Katonda mu ngalo. Tuli mukola mulimu gwa Katonda wadde tetulina kaboketaddewo nti muteekemu ssente naye tukola mulimu gwa Katonda kuba tumanyi Katonda abeera ku saidi y'abantu abali ku mazima. Mwebale nnyo obutatya, mwebale nnyo obutaggwaamu maanyi baana b'Embarara. Mujjukira
tine mu campaign batulemesa okujja wano bwe twali tulaunchinga manifesto batuyise nga tambulira kutya gasi n'amasasi kati tulina kye tukoze yadde ekiri. Mwebale butagwa mu maanyi bakodomi bange, mwebale. Tuli wano abakubira n'emiziki Mbarara bagamba Bobi yafudisa ediwe fujjo. Ekyo ne kigaana kuba bali bagala batuyite bafujjo basobole okutukuba, basobole okututta. Ne bamala ne bagamba ebyo by'Abaganda byokka bokka. Naye mwagenda okutunula temugamba lindako Bobi Muganda avaawa, Obongoya Muganda avaawa, Nubiani Muganda avaawa, Mama Jole Mugisha Muganda avaawa. President wa NUP njogera nga president wa Uganda yennyini wala abapolisi bayinza obutampisa bwe batyo, abakola mu bitongole birala bayinza obutampisa bwe batyo, naye bannayuganda bonna mumpisa nga president kamale n'okubimba. Ate nekikomo n'okwetolera ensi yonna yonna era bampisa nga bwe mwasalawo mwe bannayuganda. Naye olunaku wano nzize wano okubagamba tuwadde tusanyuka. Yes, musanyuka mwalonda kyali wamwe nabeera president wa Uganda wadde entebe bagibba naye tekimala. Nze najja munonde si just kuvimba, no, najja munonde tukyuse Uganda, najja munonde buli munnayuganda berenga yenkanakana ne munne. Bright Lwamulama kyogeddeko, najja munonde nga okugenda okufuna omulimu tebagamba ku bakasimu ne bagamba gamba n'ogu, no, nga buli munnayuganda yenkana oba oba mu famire ki tebali kubuuza nti iwe eno lyowa, no, buli omu yenkanakana ne munne, oba ovudde Isinjiro, oba ovudde Kasese, oba ovudde Gulu, because kyaliwo era kyekirina okubeerawo. Najja munonde walekerawo okubeera nga tubeera mu nsi mukazi wo ng'agenda kuzaala n'afa kubanga tewaliwo gloves za nusu 2,000. Najja munonde kubanga nze bwe nabeera president sigenda kozesa biliyoni 2 buli lunaku. Najja munonde kubanga abantu n'abasirikale balina ku respectinga mu abantu. Gwe omusolo wo gwa boda gwalunda ente gwakola mu katale omusolo gwawe kwegugula emundu kwegugula ebyambalo ebyo eby'abasirikale n'abapoliisi, so olina okubeera respected. Najja munonde abaana bwe basoma bafune emirimu, tewali mwana gwe bazaala nga balina omwongerako erinnya lya Kadaama, no. This is a rich country, a very rich country. We deserve better and we must get better. To get better. Bwe mbadde wano nga nyingira nandaba baana ba Mbarara bonna nengamba naye kati bano abaana bano singa bwe twava mu kulonda oba singa bakolayo ekintu kimu ekyobusiru bonna bavayo ne badda ku street tasobola batta mwena. Nera njagala manye nti I understand nti batutekamu okutya, I understand nti batutekamu akatengo era kigenda kutwala ebbanga ddene akatengo ako okutuvaamu. Nali njogera ne muzeeyi Raila Odinga neŋŋamba mwakuyita mubimeko okutuuka ku leveno, neŋŋamba tolekeraawo topowa abantu beera ng'obajjukiza what they can do, their power. Nti abantu babateeka mu fiya tobola batebavaayo na mu nyumba zaabwe, naye tubadde tulwanyisa fiya all along. Ene Museveni yabikolanga nga tamanyi wajja kujjawo Bobi Wine ngali international, ali international nga buli wamu atuukawo era buli wamu natuukawo dda. Mu bbanga lya wiiki 2 mugenda na kulaba firimu gye bayita Bobi Wine the People's
n'ensi yonna tibannange tetuli bayayi tetuli bakozi bafujjo naye Uganda waliyo omusajja omutemu ate abantu tayagala muntu yena yayogeranga bwati nga eri myaka gyange ngayogera ku change naye kati wayogera ku change tarizoninga naawe bakuteeka mu drone bagenda kujja mu njala bagenda kukuba bangi be bakubye bangi be bajja okukuba bangi babasibye bangi kumwe bajja basiba naye temupowa temugwamu maanyi bannange so nzize wano ne ttiimu yonna tuze kubasitula afresh tuze kubajjukiza nti wali essuubi tuze kubajjukiza nti the win is near our victory is near tugende maaso nga tukola ekituufu mugende maaso nga mu preachinga eri buli muntu nga mubulira amazima ngero munyonyola nti Bobi Wine kyatugamba naffe kyetugamba abavubuka b'omu Ankole kyebagamba n'abavubuka b'e Buganda kyebagamba n'abavubuka b'e Busoga n'abavubuka b'omu Acholi tibagala a new Uganda, a free Uganda. Muntegera kyenjogerako. That is the message that we are sending. What is in a new Uganda? Chicha tutegeza batugamba twagala new Uganda. Si just Bobi Wine kubeera president. No. Mu Uganda empya twagala ebyobugaga betulina wano mu ggwanga nga tebingi. Ekaramoja tulina gold, tulina amafuta muno. Ne mujja kujjukira nti gold wa Uganda kati wa family ya Museveni. Family era office bagiteeka Ntebe. Ebirombe bya gold byonna babigabana dda. Wekitaba kya Museveni kya Janet, wekitaba kya Janet kya Salimu Sale, wekitaba kya Salimu Sale kya Sodo, wekitaba si kya Sodo kya Museveni. What are you? Who are you? Ebyobugaga bya Uganda birina kuyamba Uganda. Njagala bategeeza bannange ffe abali wano mwe babatwala Dubai okola naye ffe twagabirako Dubai obuyambi obadde okimanyi. Tetwogerako si bipya byali bibaddewo. Genda obuze maama bw'aba aweza emyaka 5 oba taata oba jjajjaawo akubulire eno Mbarara bwe yali amalwaliro bwe gaali nga bw'olwala tewetaaga genda infact ne bakusanga ku kkubo bw'otuuka mu ddwaliro bakuwa engoye empya abalwadde babawa emmere ofuna bulungi ate ne bw'obona bakuvuga paka waka ne bw'oba ofudde omulambo bakuvuga paka waka ku ssente z'omusolo ate nga twasasulanga omusolo mutono okusinga gwe tusasula kati. Kati saawa eno bodaboda n'ekkuba wano mu ddwaliro wali amalagala. Ngenda kubuuza mwina omubazi omu malwaliro yinyi abasawo banyu ne babasasula gye? Amasomero ganyu n'amalungi? Emyanda gyanyu n'amalungi? So ebyo byonna bonna ebizibu ebiri njagala kukozesa dakiika ntono kuba bino ebintu mbyogedde nnyo 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 nnyo. Uganda empya first and foremost egenda kubanga buli munnauganda yenkanankana ne munne. Temukkiriza bulimba bwa Museveni bwabateeka amagezako twawulayawula ng'akozesa tribe. Otuuka eri e Buganda abantu bangi babalimbye nti Abanyankole bali bulungi. Abantu bangi e Buganda balooza Abanyankole mufuna tribal allowance. Tibakuwayo n'akasente just kubeera Omunyankole. Nze ndi muko wano. Kyobola nze ambasada wamwe erimbi bagamba nti wa ne bali baagala nkyukakyuka. Manyi nti baatugaana okujja okwogera nammwe bo basobole okutwogerera. Bajja babagamba nti abo aba people power bo basosoze baagala tufuula tituli be Buganda yokka. Bannange si musango omuntu yenna okubeera nga yazaalibwa mu tribe ye. Si musango wabula ffe ng'aba Africans twandibadde celebratinga nokicelebratinga. Yensonga lwaki ffe generation yaffe empya tewaliwo bya tribe. Ze baganda bange bonna bonna bawasa bakyala Banyankole kitunnamu muli balungi nnyo ate bakyali bange bangi nnyo Abanyankole bawasiza abakazi Baganda, bakazi Basoga, bakazi Bacholi. Same thing, we are one people to
Temukkiriza omuntu yenna ayagala okwawulayawula, ayagala kubafuga. Abazungu bwe bakola nga bakajja, era Museveni akozesa method y'abacolonialist, divide and rule. Yagala obategeeza mu gavumenti ya Museveni n'Abanyankole babonabona, ate babonabona nnyo. Ate mu gavumenti ya Museveni mulimu n'Abaganda nga babbi temubamanyi, mulimu n'Abacholi nga babbi temubamanyi, mulimu n'Abasoga nga babbi temubamanyi. Bakozesa aselectingayo buli omu najjayo bagamba kati gwe oba Busoga jangu gwe kakanya be Busoga kankuwe. That's what he does. So fe twagala Uganda empya when everybody is equal with the other. When all of us are together. Our dream for a new Uganda is a Uganda that has equal opportunity for everybody. Atenga kisoboka, atenga kigenda kubirawo Baganda. Ne kigenda kubirawo kitya. Message yaffe ey'olunaku lwa leero yakubagamba temwebaka. Mugende nga mutambuza message eno everywhere. Temulekerawo bagenda kwongera maaso batiisatiisa. Naye abatiisatiisa kubanga teye abatya nnyo. So don't tebigasa ebyokulonda. Bwe watuuka okulonda kwa LC mugende mulonde ate mukuwangule. Bwe wabeera okulonda konna naye okulonda tekumala. Mwina okubeera able okudefendinga victory yamwe. You must be able to defend your victory. You must be able to stand firm. Tugobe Museveni kuba ba dictator bwetyo bwe tubagoba. Bannange ndowooza ebigambo ebyo bijja kumala. Badde njagala kujja mundabeko face to face, nange mbalabeko face to face, bagambe sapowa namwe nemupowa. People power! Our power! Namuntu kachichi nange bansobedde kati bagala kutamukuba amasasi. This